Yes, you're welcome on the show. Amanyi Roberts Wampita Ntambi Jimson number one Rich Boy Maxud Junior nabetwe tuze tukuletire bichi byobale tomanyi ebifa mu fumbiro ly'abayimbi ngero nakulwa lero ate tukuletedde mwana musajja oba mukyala mulala mu music industry ya Uganda yomu ku bakyala abazze nga bakola ebintu ebyakabi apadde ne successful concert last year eyaleka bannayuganda nga bawunyikira omwana amanyi ge yagajja omwana ono si mulala bamuyita Hajala Namukwaya aka Spice Diana lw'okuba nti abadde n'ennyimba nnyingi nga y'omu ku bayimbi abatadde Team No Sleep ku nninga y'omu ku bayimbi abatadde Shiba ku bunkenke bw'atyo Hajala Namukwaya aka Spice Diana atatudde omwaka guno abadde n'ennyimba nnyingi kosa Baby Jangondabe gattako omusheshe ng'ate bwe twogerera yakoze remix endala ne mwana mulago bayita Rosary nga y'omu ku bayimbi Rosary y'omu ku bayimbi Kenya abakyasinze okubeera abetap one of the new kids on the block bebamu ku bayimbi ababadde bakyasinze okuba nga bakola ebintu ebyakabi twogera Spice Diana atatudde ali mu studio ali mukola ennyimba endala ali mukola clubs endala guno omwaka tugamba nti Spice Diana wanagenda mu concert next year Spice Diana buli kimwana abanga ali lat music amulina akoze buli kimu kyasobola yetegekera nnyo kwegamba Spice Diana yetegese guno omwaka era y'omu ku bayimbi abadeliverings omwaka guno oza ku nnyimba zaze ngata omusheshe Baby Jangondabe waliwo ebirungo n'ennyimba endala nnyingi Spice Diana ali mu studio no ali mukola ennyimba endala ezakabi bwe twogerera waliwo twamulabeko side zentindeyo ewa producer Brony ali mukola track n'omwana mulago bayita Rosely nnyimba nnyingi Spice Diana agenda kukola concert agenda staginga concert ye next year omwezi gwenda kubeera around Jan Feb anaabanga akola concert ye so yemu ku bayimbi abakyala abawadde Shiba Karungi Headache nga yemu ku bakyala abatopinze industry so byebife wa Spice Diana ne mwana mulezi gwayita producer tunabanga tubikutuusaako ebisingako ebyo tumwagaliza mirembe mirere Spice Diana Hajala Namukwaya nakyo tugamba big up on yourself omukutu guli gumu Uganda mukamuli kuba wekumira nsigadde Ntambi Jimson number one Rich Boy Maxud Junior bye bye for now see you.